Of course, that is this is a outfit. Kano yagala zanga nyambadde gomesi. Bwe nyambala gomesi olwo mukyalo ngenda kwambala ki? Yeah. Nino kama ekintu ekimpa emirembe obudde bwakira I have to feel free. Yeah. Omuwala okujja mu bbaala ne bakutegula kisinziirira ku ky'okutegulibwa. Era wojja nga tolina byonyera era omusajja agenda kukutegulira ku kipa emu eya bbiya. Kale wojja nga tolina ky'olina olina akulabanga era agenda okutwalirako. Sana osusse nnyo. Kikwata bubi nti ab'ennansana baba batya naye nga munaye tubeerayo ba silent band. Yamola maaso bw'atyo ng'ava Nansana. Muzze kati ne banno kwa waliwo abatambulanga 6 5 obagozewe. Ne mukwano gyange. Yeah. Bwe muyita batya ba party animals mwe mweyita muti eyo kala group eyawa. Girls plot just to say having a fun. Yeah. Tosola bango vera Nansana mangu lwogera ndaba nga amannyo meeru ga white nnyo. Sizibanga wagateeka mu sente okutukula ng'obeera Nansana. Munaye gyembeera era abasinga bawakana naye nga gyembeera. Abasinga bagamba nti ekirabo wala abasinga mujja kwetega. Kulabikiranga z'okwetega. Nze nzija nga nina ezange ez'okunywa saagala mmanya. Abasinga bayinza babekwa naye nze si bwendi. Because I work my man, I'm independent. Yeah. Olimbega. Okyomanya nkola. Yeah. Akuleeta akuzaayo omusanga mu bbala n'ebyokunywa. Sibikola nze oyo saaliimu. Nze nkola sente zange era nzeeteekamu era nzirya. Gye bakolera mu bbaala ebikunyiiza gwe byolaba. Kale kintu kisinga kunyiiza muwala kujja nga oba oguze bboto oba oguze shisha nagampa ku shisha nnyeko kye nakyo kinyiiza oba ozekola kingala saa kwegulira shisha oba glaasi ya wine oba ozekola glaasi ya wine. Senga mpuliranga bw'oyogera glaasi ya wine mba ndabira ddala nga that is too much money to spend. Too much glaasi ya mmeka ya mutwalo 2. Yeah. Kati nagamba ku shisha nyweko nobusaaze kukola ki? Asigale eyo mu mabaala g'okukyalo oba asigaleyo yeebaka. Oya ffe twabiko abaida wate nga ndi serious tetubyagala babirekeraawo oba tolina sente beerewo weebake. Akusaaze wano nga ndaba onyomye bitya. Waliwo omuntu ayambala bw'ati naba nga ye aweddeyo nga talina kyalese waka kati gwe tusuubire nti zootya. Omuwala afaanana bw'ati omulungi bw'ati ng'ali thick like how you are. Aba n'emyaka ng'emeka alaba amanye nti bwe ndaba ekifaanana bwe nti kibebi kiba na 22 kiba na 19. Ompa emeka? Sweet 21. Sweet 16. Sweet 16. Asoko tubuli mu bulamu bw'ekiro waliwo ababeera eyo nga tebamanyi mbeera ebeera mu ddongo. Tusanze wano kwekituko ndoza ezimu ku bbaala ezisinga okubeera ez'amaanyi wanene Kololo. Soko otubulire obulamu mubusanga butya buno obw'ekiro? Bunyuma. Olaba nzija nga ndi mulwadde kitegeeza bunyuma kuba ondaba. Naye olaba nze kitegeeza bunyuma. Era abali eyo simanyi kye baliko kuba bunyuma. Okujja ne Kololo oba ovudde waggwe okutuuka wano distance yenkana etya? Embeera Nansana. Yeah. Nansana? Wa Nansana abeerayo omuwala afaanana bw'ati? Wabeerayo bafaanana bajja ssebo. Wabeerayo bafaanana batya? Enjala ziraga abawagizi. It's very impossible. Gyembeera ssebo. Nansana abeerayo ba Angela. What's your name? Manye nti oba gwe Angela. Babalimba. What's your name? I'm Halima. Halima ye tosobola banga ova Nansana. Gyenva ssebo. Golooza nvaawa. Nansana osusse nnyo. Kikwata bubi nti ab'ennansana baba batya naye nga munaye tubeerayo ba silent band. Yamola maaso bw'atyo ng'ava Nansana. Muzze kati ne banno kwa waliwo abatambulanga 6 5 obagozewe. Ne mukwano gyange. Yeah. Bwe muyita batya ba party animals mwe mweyita muti eyo kala group eyawa. Girls plot just to say having a fun. Yeah. Tosola bango obeera Nansana mangu lwogera ndaba nga amannyo meeru ga white nnyo. Sizibanga wagateeka mu sente okutukula ng'obeera Nansana. Munaye gyembeera era abasinga bawakana naye nga gyembeera. Abasinga bagamba nti ekirabo wala abasinga mujja kwetega. Kulabikiranga z'okwetega. Nze nzija nga nina ezange ez'okunywa saagala mmanya. Abasinga bayinza babekwa naye nze si bwendi. Because I work my man, I'm independent. Yeah.
Olimbega. Okyomanya nkola. Yeah. Akuleeta akuzaayo omusanga mu bbala n'ebyokunywa. Sibikola nze oyo saaliima. Nze nkola ssente zange era nzeeteekamu era nzirya. Gye bakolera mu bbaala ebikunyiiza gwe byolaba. Kale kintu kisinga kunyiiza muwala kujja ng'oba oguze bboto oba oguze shisha nagampa ku shisha nnyeko kye nakyo kinyiiza oba ozekola kigala saa kwegulira shisha oba glaasi ya wayini oba ozekola glaasi ya wayini senga mpuliranga bw'oyogera glaasi ya wayini mba ndabira ddala nga that is too much money to spend. Too much glaasi ya meka ya $2. Yeah. Kati nagampa ku shisha nnyeko n'obusaaze kukola ki? Asigale eyo mu mabaala g'okukyalo oba asigaleyo yeebaka. Oyaffe twabiko abaida wate nga ndi serious tetubyagala babirekeraawo watolina sente beerewo weebake kuba mutunyiiza ng'emazima. Obubaka obusembayo era abo bennyini owaayo oba mujja okulya sente ba boyfriend nga mubalekayo era olaba sirina olagwala nina gwendi naye kitegeeza sirina. So should we say that you're single? I'm single. And such? Somehow contented but waliwo ekintu kigambibwa nti abantu bategula nnyo mu bbaala okutegula okumanyi. Anyway sibimanyi nnyo but bayinza obaira waliyo ababikola. Yeah, bayinza obeera gye bali. Okay, kamu akasembayo, what can you talk about this bar? It's a very nice bar. Yeah, it's a very nice bar. It's comfortable. You sit and you feel like you're safe. Yeah, security is very fine. I've never lost anything. Banga denzenga nze one. I've never mu bbaala omuwala okujja mu bbaala ne bakutegula kisinziira ku kyokutegulibwa. Era wojja nga tolina byonyo era omusajja agenda kukutegulira ku cupa emu eya bbiya. Kale wojja nga tolina kyolina olina akulaba ng'era agenda okutwalirako. Naye come with your money, buy something, sit, era n'omuntu agenda kukutya. Okay, okusinziira ku kyoyogedde embeera yali ekutomeddemuko. Kubanga nzija n'ezimmala. Since the time you started coming to bar. Nzija n'ezange ne mati ngenda kunywa zino, ngenda kukola kino ne ŋŋenda ewange ne neeba. Abasajja basinga kulimbalimba batya abawala mu bbaala muneeno. Anyway, simanyi kuba nze by the sibiwa nabo because I'm here coming to me and they're like, what, how can I help you? What do you want to take? I'm ready, fine. Yeah, of course ozanga nina kyenywa n'oŋŋamba nti I'm fine. Ennyamba gye mwambala mwena bakuba ebbaala obuntu obumpi obwo mwekubira amasimu twambala bimpi. Of course this is a outfit. Kale yagala nzija nga nyambadde gomesi. Bwe nyambala gomesi olwo mukyalo ngenda kwambala ki? Yeah. Nina kwamba ekiro ekimpa emirembe obudde bwakira I have to feel free. Yeah. Zibagamba nti dress code bweti bweri. Simanyi naye that's the way I put on when I'm coming to out. Like when I'm going out, that's what I put on. Yeah. Last message to the one viewing. But now, if you're there and you feel like you have never tasted this life, just know to mind yourself because this is too much. Mujje mulye sente, tamina mserekera abaana balingira amagye. Bajazife bazireke.